tubetugerera omuyimbi ate nga producer ate nga muwandiisi w'ennyimba omukulu Andrew Ojiambo abasinga obungi gwe mumanyi nga Daddy Andre avudde ku luggya era agenze mu bakadde b'omwagalwa bwe kyetegeddeko ky'omukyala oyo amannya ge ye Suubi Naddere era ng'okukyala ko olunaku olwaleero kubadde kugenda mu maaso bingi nnyo bitunaaba tufunyeewo tujja kuba nga tugakuwa naye nga sofa nga tufunyeewo ku Daddy Andre oba mujjukira bulungi Daddy Andre yali yayanjulako era yali yawasako nga yali n'omukyala Nina Rosa naye ebintu tebyatambula bulungi bwetyo kapa eyo teyamala na mwaka ebintu tebyagenda bulungi ne baba nga bakita era ebbanga libadde lyetoolodde mu makati awo baatugambako nti baddiŋŋanye ne mukyala Angela Katatumba ye Angela Katatumba yayogeranga ennyo nti yali ayagala Daddy Andre ebyaddala era n'agamba nti yagambanga nti singa akkiriza ne tugenda ku musaayi amazima gali nti nze muddira kubanga nkyamwagala naye yalemezaamu mbonaagaana okugenda ku musaayi nti babakebere Angela n'agamba nti nedda nzeeyo sigendayo so nnaku olwaleero we twogerera ebintu bwe bityo bwe bitambula bwe bigenda mu maaso kapo ennyumya ennyo era nga kansooke nkwongereyo n'akati well ndowooza olaba essanyu eriryawo ate kano ko abadde nga Daddy Andre alimuko agenda naye ng'essanyu lyabadde nalyo nga lya mwoki wa gonja Hey. Already. Who's that girl? Hey. Birungi byereere era tusaba Mukama Katonda oyo amuteeremu obwangu buli kimu munnange nga we kinaatambula mpola bagamba kabakadde omuntu watwala obudde bwe afuna omuntu omutuufu oba oliawo osanga eri yali alina heart break nga omukyala Angela Katatumba yali yakamulekawo ng'ebiganye eby'omusaayi ate ye amangu ago n'agenderawo ne Nina Rosa era ebiseera ebyo abantu beewunya nnyo okulaba nga Daddy Andre bagenze kukyala era abantu beekanga bwekanze ebifaananyi naye ekintu tekyatambula bulungi bwe kino ne kiika naye nga kati essaawa yakakati omuntu wuuyo alina omulala era okukyala ndowooza n'ebisigadde era tujja kuba nga tubatuusaako mpola tuvuddewo katugendeko e Masaka agava e Masaka waliyo Masaka mu kkooti gye njogerako okuba nga baddamu okubala akalulu ka Nammere ne mukyala Rose Nambo bigenda bitya tuwulire magistrate biki byagamba. The candidates are present. They are present and witnessing the counting. So it is the reason why we have been moved this far, because as you can see, this is one of the constituencies that has a lot of ballot boxes. It would have taken us even like a week to count this. But with this great effort and the cooperation from the agents of candidates, we have achieved this much. And we want also to appreciate the Electoral Commission, because the Electoral Commission, when we came here, has gave us a cordial cooperation and welcome. And we believe by the time this day ends, we shall be in a position to provide you a true account of what transpired in as far as voting exercise is concerned. But I also wish to let you know that I've been letting you know, because I always engage you, the journalists, and you know in my practice wherever I have been, that I engage you so much to cover up, because the public want to see exactly what has happened. I also want to again update you and the public that we found like 4 to 5 boxes without either ballot papers, or one had ballot papers of one candidate
But to avoid that, we made sure that all those ballot paper boxes are not counted. So we are going to finish counting because we have an able team, and after that we shall let you know the outcome of the counting. Waliwo box ze basanze ezimu nga zirimu obululu bwa candidate omu agambye obwo tebababaze, ate waliwo box ezimu mbu zisangiddwa nga nkalu. Kyokka bino si byangu era si byangu bya kutegeera. Weebuuza lwaki tebasazizaamu ne bagamba baddemu obalonde buto, naye ng'agambye nti ebijja kuba bivuddeyo bajja kubanga babibategeeza. Naye n'avuddeyo ye Prima Kadash n'agamba nti Justin Namere mbw'ave yavuganye ku kya president kino ekisanja mbwe kinaaba kiweddeko kubanga mbw'abisobola. Namere esebo ne yesimba ba president asobola okukaliisa obukujjukujju. Ali Gumite. She's a solid woman. Yeah. Gumite nnyo. She's solid. Namere, in the future, I want to see you be the first female president eyesimbawo. Abasajja kati tulaba kyabalema. Let us send women. Twasindika abasajja musweke migana empye baleme. Kati ffe katusindikayo Namere. Oshitegedde kati abasajja katusindike twabaleka ne musindikayo omuntu wamu ne musindikayo omusajja oba president gwakoze ki bwamulemye okuwangula. Kati tugenda tekayo Namere era sawa yona Namere Namere ju. We want you to stand up. You are so bold, so we want that boldness you have. You guys, today everyone is mad. What is wrong? Huh? Everyone is mad. Everyone is pissed off. Someone said I read something else. Lero nga muli bakambu. Choka lero nze ndi mu good mood over the neighbors. Put a song you are. Onagambye nti ye yeewunya abantu ab'ebitiibwa abali mu ggwanga Uganda nti naddala abakyala banaddiini nti ebintu ebyeffujjo ebikolwa ebyeffujjo ebikolebwa nga basiise teboogera. Awadde example naddala ku ebyo ebyakolebwa ku omukyala Baby Kyagulanyi Tundu. Ne batakoma kubanga bamukolako effujjo n'obutambi ne babuta okukakasa nti kituufu byayogerera mu ddwaliro byali bituufu. Agambye nti ddala tulina abantu ab'omugaso mu ggwanga muno oba nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga abali supposed okuzoogerako basirise, baprofesa basirise, balecturer basirise, cultural institutions basirise, religious leaders basirise, wabula nze yasoma n'enkoma mu P1 ne munnange Lwankole nga ffe tuyina okuvaayo twogere ku nsonga zino. Mbuuza wano ng'eggwanga twatuukawo tutya okubanga ensonga ezirina okwogerwako baddokita basirise, wabula nga nze yasoma n'enkoma mu P1 nze nina okwesowolayo nzoogereko. Eggwanga Uganda twatuuka tutya ku mutendera guno nga balecturer ne baprofesa ne baddokita, ba religious leaders, ba cultural leaders nga mmwe muteekeddwa okuvaayo mwogere ku bizibu ebiri mu ggwanga, wabula nga mutadde zipu ku mimwa mulinga be batundulamu amaaso nti temulaba bizibu bigenda maaso mu ggwanga. Embeera eri mu ggwanga eri abnormal naye mmwe mugyewogerako ng'eri nomo. Twatuuka tutya ku mutendera guno nga nze yasoma n'enkoma mu P1 nze nteekeddwa okuvaayo njogere ku nsonga ezandibadde zoogerwako ba profesa ne ba lecturers ng'eggwanga twatuuka tutya ku mutendera guno. Abakazi abali mu ggwanga Uganda ab'ebitiibwa abaasoma, mukazi munnamwe Baby Kyagulanyi amagye gamuwambira mu makaage tebamukkiriza kugenda mu ttooyi ng'omukyala, tebamukkiriza kugenda mu kiyigo kweyonja ng'omukyala, tebamukkiriza kukyusa ngoye ez'okungulu n'ez'omunda ng'omukyala bamuwamba. Naye mukyala munnamwe abakyala abali mu ggwanga musirise temusobola kuvaayo kwogera ku lwa mukyala munnamwe ali mu buwambe. Mariam Ndagire musirise
Catherine Kusasira musirise, Sofia Nantongo musirise, Juliana Kanyomozi musirise, nga mukyala munnamwe Babi Kyagulanyi Tungo bamuwambira mu makage tebamukiriza genda mutoyi, tebamukiriza genda mu kigo kweyonjanga mukyala. Mbuuza twatuuka tutya ku mutendera guno ng'eggwanga nti nze yasoma n'enkoma mu P1 nze nina okuvaayo njogere ku nsonga ezandibadde zoogerwa ba cultural leaders ne ba religious leaders. Eggwanga twatuuka tutya ku mutendera guno njagala kubuuza nti nze eyasoma P1 nze nina okuvaayo njogere. Lwankole eyagenda mu buwaŋŋanguse yalina okuvaayo ayogere ng'eggwanga lirimu baprofesa ne badokita ne barekicara n'abantu ab'enjawulo ba senior citizens ba kinvinvi betugamba mumawe bantu bakulu mu ggwanga abayina envi nga musirise ku bizibu ebigenda maaso mu ggwanga mwabalina okubyogerako abayina obuzindaalo n'amaloboozi musirise obula nze yasoma n'enkoma mu P1 nga nze nina okuvaayo njogere ku nsonga zino. There must be something wrong in our country. I swear in the name of God, there must be something wrong in our country. Obiwulidde naye nga batono abavaayo kubyogera ku byonna nga bigenda mu maaso. Abantu batandise okuba nga ate bagamba nti nti bampi bonna oba oli abawangula ne babajjayo tekikyabalya kubanga kati we bawangula akalulu basirise. Era n'agambye nti awadde example ya Honorable Shamim Malende ne mukyala Zahara Luyirika. Agambye nti ku budde we baali banoonya akalulu buli omu yalinganga kumpi asitule omukulu pulezidenti w'ekibiina kya NUP ku mugongo nti naye essaawa ya kakati bali ludda wa genda olaba akatambi ako Malende ne Luyirika kabulako katono balere pulezidenti yali atuula ono ategayo ekisambi n'ono ategayo ekisambi pulezidenti atuule kaawo nkugambye nga bamuli bwe bati bonna bwe bafukamiramu nga bali voko nga balina empisa bane nga balwanirira change nga tebabula ku mikolo balinga sona. Luyirika wanvumya abaana abange bensumba mu kanisa yange abaana ne bangoma abaana bansinyisa ebintu bya Luyirika bannange kati Luyirika mulabako ng'oba oyogera ebintu ebyamagezi wano wekulanga komenti eyitawaawo pasito sinika ebinyo wagira Luyirika awo n'osabawo ekisa n'obagamba mu bikole Samwiri essula 17 Dawudi yakuba omuntu ejjinja puroguramu n'eggwanga abaana kye bakukoze muganda wange Luyirika kati oliwa yadde katwiti nga nakuyirawo omubiri nkugambye beeteganga pulezidenti ng'olunaku lumu Shamim Malende omulaba mu kkomera n'omulaba ku kitebe n'omulaba mu katale ng'ali awo alinga mwoyo mutukuvu ali mwoyo mwerere talina mubiri buli wantu wonna waali kati oyinza okugamba baamuwamba naye basajja mwe ne bakazi mmwe ffe tubala nkugambye ekyali mu kuziika Malinosi genda olaba akatambi ako ebiseera ebyo Luyirika yatuuka okugenda mu kkooti e Masaka nga si looya n'agenda atuula mu balooya naye bannaaye naye mmwe ne Malende n'adduka n'agenda mu KCCA kubula kubeera sipiika wa KCCA ne bamugamba nedda goli MP sipiika ye Luyirika n'agamba sorry wamma mbadde nsaze layini bannange anti omanyi omusajja alina okugenda bannange anti omanyi bw'aba alemeddewo agenda kutulaba mwamala okuyitamu tubalabako nedda sijja kiwulira kati nno nowulira kati baabula obuwanguzi obwabwe babujjayo baabula mazima naye mwe mutumanyi mwe bantu mmwe
mukimanyi nti gavumenti ya Museveni emaze emyaka 40 generation yeno egikubidde mu myaka 7 kati atolo mu abakajja kumuti kuliko aweza wiiki ng'akyali wamu nga mwafukamirira maama bbaka banaye mwalaga empisa mwenna nga mutambula ng'abatiibwa omutiibwa omumanyi omutiibwa kalidinaali simanyi omutiibwa paapa gambye atambula bulungi taseerera nagwa gomanyi kisobola gundi okubeerawo nkugambye bonna gomesi empisa nga zitonya sami mojjukira ebigambo bye wayogera ku laala esembayo eyaggalawo laala eza 2025 Kampala Central ngwe wafukamira ku kadaala ebigambo biwayogera obijjukira byokola mwazeeyo kuvuba wamawulira okukyusa ababaka ba Nuupu bo omukulu Katongole Julius amumira nsanafu avuddeyo bukyanga bamubba akalulu olwaleero avuddeyo ne yeebaza abantu b'e Lubaga South akalulu k'omwaka muwa atalaba omwami ono bambi yakaaba n'amaziga naye agambye nti ekijja mumenya mutima ebyo bibaawo ate tajja kulekera okusaavinga bantu ab'e Lubaga. Mbalamusizaako mwenna bannayuganda yenze Julius Katongole mumira nsanafu azo olunaku olwaleero okwebaza abantu ba Lubaga 3 abantu b'e Kabowa Mutundwe Najja 1 Najja 2 ne Nateete mwebale nnyo okunnonda era ne mumpa obululu kubanga buli polling station nagiwangula era abaali banvuganya n'abeefula nti be bawanguzi munnange baafunanga kamu 00 abantu b'e Kabowa mwebale nnyo mwebalire ddala era obuwanguzi twabufuna bwe twatuuka ku Tale Center ng'omukyala aw'e Lubaga akuli Electoral Commission presiding officer ng'asoma birala naye era n'alowooza nti asobola okutumalamu amaanyi okuleeta omuntu atanoonyeza kalulu okuleeta omuntu ddala njabbalaga ku wano zino zonna ze mulaba DL forms tekuliiko n'emu gye yaweza bululu buwera 10 nja kulaga eyo giraba Julius Katongole nga nina mmeka awo Julius Katongole 66 ayina 07 omuntu gwe yasiba ku bantu n'agamba nti bannange olw'okubanga bamaze omuwa ssente awo olaba ayina 12 wenalemu nze nzuuno nina 10 wano na 85 olaba ye nga ayina 11 ayina 65 wano nina 65 ayina 01 wano nina 67 yuno wano ayina 04 omuntu gwe musiba ku bantu naye era munnange sirowooza nti obunyiza okutuula tekisoboka nina oweereza abantu b'e Lubaga kuba bannonda banzikiririzaamu nina obbakolera obukulembeze bwa local government gwe tosobola kutuula eri otudde n'emajambere otudde naani ne we batuuka ekitebi ne bagoba ba agents bange ne babakuba ne bakola ki era nabawangula kuba lwe nina 3 we nina mmeka naye nga baakola buli kimu nenja ategeeza abantu ba Lubaga South ndi mugumu ne mission yaffe y'okununula eggwanga lino Uganda so agivaako mumira nsanafu era ono eyalowoozezza nti ye bw'atuula wansi n'awa ab'akakiiko k'ebyokulonda sente bamulangirire kwanza sente zosi zirina ge mazima naye nina amaanyi g'abantu abantu bannonda naye mbakakasa tugenda kutuuka ku buwanguzi tetusobola kutuula ge mazima ng'abantu ba Lubaga 3 batuwadde akalulu mbasaba tusabire nnyo omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu
era nnyongera okwebaza ekibiina kyange ekya National Unity Platform ekyampa kaadi era n'omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu. Sisobola kuva ku mulamwa ogw'omutuufu ogw'okulwanira eggwanga lyange Uganda. Era kyewuunyisa nti ojja kusanga bannayuganda bangi mu kaseera kano abaweddemu essuubi olwa nti Katongole Julius baganda bange mbadde nkola ebintu bino from day one nga nnwanira ensi yange. Sigenda kujjako kigere, obuwanguzi tubuyina era wano bwentudde ntunula buli nsonga n'engyetegereza tulabe nga baganda bange Bannalubaga South tubabuulira ensonga enkulu ne kye tuzzaako. Legit TV 256 tuweerabira kubanga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tukomawo nabyo tova.